Shiba yalisuza Rema Namakula okugata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Mza Ssebunya Akalimo era nga wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba ali muteekateekeza kuba nti amaliriza contract n'abasajja ba Jessa olwono Rema asobole okuba nti atambulamu mpola mpola ave mu mulimo guno mpola mpola. Tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti otwesiga ngenda kusaba subscribing gwatanaba kuba nti subscribing tusobole kuba nti tutambula fenna mu maaso mpola mpola. Wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula ali ku bunkenke anti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Samali Kalungi aka Baby Shiba Kalungi ali ku njego yegeyo kuba nti atwala omulimo gwe gwabadde akola. Tujukire nti emyaka egiseewo paka katikati mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula abadde brand ambassador wa ekitongole ekimanyikiddwa nga Jessa era nga eno company ebadde eyamata mpola mpola. So nga ate recently contract ya Rema yagenze mu maaso n'okuba nti eggwako ate nga abotunira ebintu Rema byabadde akola bambi yagezesaako okuba nti apushinga company into the maximum level. Then kati mukuba nti obaoliawo mbagezaako okuba nti barenewinga contract Rema yasabiddwa okuba nti yes bakola contract eno ne bawa amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya naye nga ate mbu sente zino zabadde tezeyongera ku Rema zabadde afuna ze babadde bagala okubawa ababiri ne musajja mukulu amanyikiddwa nga yes, Dr. Hamza Ssebunya kino nno Rema yakiganye mpola mpola nga gamba nti sente zino ze mumpa mbadde nzifuna bw'omu ate mwagala ne bba wange tukole ne bba wange ate mutuwe sente ze zimu tekikola makulu. So n'olwekyo Rema Namakula ku rejectinga dirwe yagambye nti tasobola kukola bintu bya kidongo era tali desperate over money mpozi nga bongeddeko ne bawa portion ya Dr. Hamza sente ze endala naye ne bamuwa sente ndala obaoliawo ne basobola okuba nti bakwasaganya ekintu nga bakirina okuba nti kitambula mpola mpola. Otherwise bwe baba tebakoze ekyo awo nno system enaabanga etabuse era nga Rema tajja kukkiriza kuba nti akola omulimo ogwo nga bwe kirina okuba nti gukolerwa. Omudiiru yagiganye paka ssaawa zino mpola mpola ng'agamba nti temusobola kuba nti mutuwa sente ze zimu nze ne bba wange unless otherwise nga mwongeddeko. Naawe amawulire ge tufuna nti aba Jessa basobodde okuba nti yes amawulire ge tufuna aba Jessa batandise okuba nti bogereza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi era nga Shiba Kalungi yalabiddwako ku office za Jessa mpola mpola ng'akimanyi ebipapula n'okuba nti obaoliawo ajuzaamu ebipapula ebimu ebisobola okuba nti yes ajuzaamu ebipapula ebimu ba contract ze mpola mpola ezimusobozesa okufuuka brand ambassador w'amata gano. Emyaka gyonna gibadde gitambula obaoliawo Rema abadde akola bulungi bambi ng'olaba abantu bamuvuma ku social media nti egezo postinga amata bla bla bla. She has been working so hard nsuubira ate bw'otunulira brand ya Rema tebadde mbi ebadde etunda amata ago bulungi ng'olaba Rema Amal Musuuza singa bakwata contract eno ne bagikwasa Rema Namakula Mao Musuuza ne Dr. Hamza Ssebunya nsuubira amata gano gasobola okuba nti gatambula bulungi. However much ne Shiba ye ng'omuntu yes mukyala w'amaanyi Shiba naye alina following entuufu obaoliawo engeri abantu gye bamanyiridde nti gwakusaidi yakali akantu batandika okunywa amata kijja kubeera nti kya ttabbo nnyo mpola mpola era kijja kugenda maaso n'okuba nti bakolera. Eva maki simanyi maanyi Shiba gagenda ateekamu gajja kwenkana nga Rema gabadde ateekamu kubanga Rema abadde asetinze example ennungi bambi abadde apushinga nnyo brand ya Jessa buli kaseera nga apostinga ku social media nga akola biki. I think abadde apushinga bulungi brand ye compared ku ambassadors abalala basigadde abantu abalala bakola activation
onaku lumu bbiri oba buli bagadde okuba nti bafunako kibafuna so nga ate Rema abadde aze mu maaso nga apushinga brand eno bambi ng'agipushinga paka mu maaso mpolampola ng'agezaako okuba nti akola byalina okukola nga brand ambassador kufuna mata bw'otuuke wa Rema obadde ng'otuuke wa Rema waka amata mu fridge gabaddengayo mangi agajjesa nga fridge ye yajjula jjesa amata ago yes mpolampola nga ate bw'otunuulira social media ye engeri bwetambulamu kimu bibiri jesa mpolampola bw'otunuulira abantu abamwetoolodde nabo nga bagezaako okuba nti bamupushingirako brand so like Rema abadde akola nnyo mpolampola naye simanyi bakulu kye balabye tetumanyi oba yes tetumanyi bo kye balabye nsuubira nti anyway it is their choice and everyone deserves a chance bwekibanga Shiba naye bagenda muwako chance bakatumuwe kabamuwe tulabe engeri gyagenda okupushingamu ne bwagenda okutuusa brand kubanga buno si bulabe yes buno si bulabe obutagira buli omu si mulabe eno sino sente mmere ya muwogwa olyako n'olinaalyako olwo nekintu nekitambula mpolampola ngenda kukubira omulanga gavumenti mulekerawo ejjoogo gye mutadde ku bannamawulire wano no munsonyiwe ngenda kukubira omulanga gavumenti nti mulekerawo ejjoogo gye mutadde ku bannamawulire nga mubakuba mulekerawo ejjoogo gye mutadde ku bannayuganda nga mubakuba emigo ekitenkanika abamu kiteebereza okuba nti babuzibwawo okuva mu maka gaabwe so n'olwekyo basajjamu abapoliisi ekintu ekyo kyemukola si kirungi ne gavumenti ngenda kubasaba mugenda mu maaso n'okuba nti mwekenneenya ebintu ebyo ensonga ezo nga bwe zitambula nze nno ngamba nti okukavaringa omuntu yenna si musango bwe tujja tubakavaringa ebintu bya gavumenti nga temutukuba mbooko lwaki omuntu lwagenza okukavaringa Bobi Besigye lwafuna embooko nsuubira nti muba nga mwaleeta democracy ebintu bino birina okubeera balanced bulungi mulekerawo okubeera biased ku bintu ebimu oba ebirala so n'olwekyo nze ngenda mu maaso n'okuba nti ndimaaninga eddembe ly'abannamawulire paka mulekerawo tutiisatiisa tukuba embooko n'okutusiba ebintu ebitalimu makulu mutandika otubalamu amagezi nti naffe tuli bantu byomulanga gwe nkubidde gavumenti yonna ku lwaleero ate nga music update mpolampola nga ngenda maaso n'okuba nti mbawako music updates mpolampola musajja mukulu amanyikiddwa nga Palaso yatadde akayimba bakayita nalonda nemala kayimba kalungi nnyo agenda ku YouTube yose okubeera nti okanonyako kawulire akayimba kano kakoleddwa musajja mukulu amanyikiddwa nga EDD wali ku action records side zawali Kabowa mpolampola ngadde nyanyama mpolampola bamuyita producer EDD akayimba bakayita nalonda nemala agenda osobola okuba nti okanonyako so nga ate abayimbi bano Tanzania okuli Rayvanny okuva mu Wasafi Records ne Mbosso bakoze akayimba Zuweno babazemu akayimba ka Red and Weasel ne Weasel nako gye kali ku YouTube osobola okanonyako ku YouTube channel ya Rayvanny I think kwe kali akayimba ku kalungi nnyo so genda okanonyeko osobola okuba nti ofuna ebigenda mu maaso mpola mu music industry yebyo Rema omugati gwali muva mu ngalo luno tuzzeeko omugati gwali muva mu ngalo nga kampani egamba nti kikasero kuba nti oba oliawo bakola ambasada role eno ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Amusa Ssebunya naye ng'ate ekyennaku akasente ko tekeyongeramu akasente ka Rema kafuna kebagala obawa ababiri ne Dr. Amusa Ssebunya wano Rema kyabiganye mpolampola tuwulira nti Shiba bamutadde dda nga emundu emenye Rema basuulawo omulimu bwati Shiba yagutwala mpola awo tetumanyi oba tewaveewo obuzibu tewaveewo kwewalana n'ebisigaddewo mpolampola naye ng'ate nsuubira nti yes Rema ne bananyini kampani mutule ku meza mutuke ku nzikiriziganya oba oliawo ne kampani musobola okwemployinga you can employ so many artists because ba artists baffe tebalina mirimu Shiba mumuwe n'abalala mubawe kubanga abantu bannayuganda tebakyakola ennaku zino mpolampola yes byebyo byonna mpolampola mwebale kuba nti mutambula naffe okumala ebbanga lyonna ngenda kubuusayo ekibuuzo olowooza Rema ne Dr. Amusa bwe bafuuka bwe bagatta bizinensi
tekibaviire mu buzibu mu maaso awo. Gwokkiriza okugatta bizinesi nebbaawo oba okkiriza okugatta bizinesi ne mukyalawo oba nedda. Ngenda kusaba oleke opinion yo mu comment section tugende mu maaso. Okkiriza Rema n'omusajja okugatta bizinesi oba nedda. Bampita Rich Boya Max Sudi Junior Ntambi Chimso. Bye bye for now.